Sinzira byonna byokola nkwaniriza nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Sekanjako olunaku lwa Monday ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi gwa December omwaka tuli mu 2025 guno gwe mwezi ogusembayo mu mwaka 2025 ngenda kutandika n'eddoboozi nyina Kanso Asani Nsubuga Kasoka kubuuza ntandike n'eddoboozi lino Kanso buuza abantu abatulaba mbalamusizza Kingo olinga tayagala kubuuza abantu program nedda teri wakisibuuza ku bantu so mwebale kutulaba yonna gye musinziira abafunye ebizibu abalwaziza abafiiriddwa mukama abagumye twafiiriddwa eyo we mukono ebuyikwe memba waffe yafiiriddwa omwana omukulu muwala we ewa Morini eyo era tugenda kumuwerekera olwaleero tubasaasira nti tetusobodde kubeerawo ffenna naye abakulembeze bangi gye bali olwekyo tusaasira memba waffe ne bamemba bonna naabo mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo mu Buganda ne mu Uganda ne mu nsi yonna twaliza awamu ganda wange Timothy ali awo ettake tumiddeko nkubira nnyo okusimu ennaku zino ng'aga nti empeereza yaffe ennungi so Timothy tukwebaza webale kubeera ng'otulaba yonna gy'osinziira abakulembeze bonna aba Buganda First okuva ku Vice President sijja kumenya manya naye mwenna kutuukira ddala kumuwanika waffe Minister waffe w'ebyensimbi gwe naakagondomolako ogufogo yaliwa Kyala Debula Sembatya ye muwanika waffe n'abalala mwenna nga 15 tugenda kubeera Bukulula tuddayo Bukulula wa ssentebe waffe ate era nga Vice President wange wagweta Masaka mukulu Ssemuju Alan Lawrence anaba akomyewo akomawo ng'ennaku z'omwezi ezijjaawo maaso sijja kuzibagamba naye nga mujja kubiraba ku MS ng'atuuka Vice President Ssebo bw'aba atuuka tebamala gokerabe batyo naye ng'akomawo omwezi guno gwennyini naye ttiimu yo yalemererwa tenaba yalemererwa ogula Lapeero wangambye ejjasobola Lapeero zijja naye yalemererwa emitwalo 2 gyalema zijja Lapeero era nali manyi ku lunaku olwo Minisita y'ebyensimbi Matiya Kasayija weeyo awayalinga ali mu kuwayalinga ziri mu process kale tugenda tandika ne lino eddoboozi sinzira wane Masaka okubategeeza kiri Abakama ne bwe tuwangula n'ebitundu 9 ku 10 tagenda tulangirira Abakama tagenda tulangirira kubanga akolera Museveni Abakama tagenda tulangirira kubanga yalina okubeera bifali mukuno okukontana naye yavaayo n'avumirira etuyita protest vote mu kalulu kano tuwakanya ekibbattaka tuwakanya effugabbi tuwakanya ekiwamba bantu tuwakanya otutulugunya ne mwami b'Abakama yagamba ye kikyamu okugamba titugenda mu protest vote ekuguddeko mwamuwulidde newankubadde yali mulamuzi era naye munnamateeka nga nze wano ne mwami by'Abakama yavuddeyo n'awoninga bannayuganda n'abagamba temukkirizibwa kubeeramu okulaba ng'abantu balonda era mwami by'Abakama yennyini n'agamba nti bajja basiba mwami by'Abakama nsinzira no ku ssaza lya Ssaabasajja Masaka okutegeeza nti etteeka eya Presidential Elections Act section number 31 akawaayirako 4 kalaga nti munnayuganda yenna ng'amaze okulonda waddembe okuyimirira mita 20. Pointi yange eri ne bawangula by'Abakama tagenda kubalangirira lwaki bajja mu kalulu kano pointi awo weeri yayogedde ekisooka si munnamateeka yagasoma Cavendish University ndowooza bamutikkira tekitegeeza nti ofuuse munnamateeka Damia kugenda mu kirasi y'amateeka wanudde mu mateeka ne bakutikkira oba tofuuse nese wanda munnamateeka wadde kumaliriza abaani yeeyita bweyisi era kati basobola mukwata nga yeeyita ekyo Sewanda gisinga akyeyita Kanso era n'omala okimuyita kale sagala tugendeyo munnamateeka santi kakati no ebyo byayogeddeko tebiri off topic njagala tutandikire wano tuli ku Kyakyagula kyayogeddeko tebajja mulangirira ne bwawangula by'Abakama tasobola mulangirira lwaki yagenda mu kalulu awadde ensonga nti by'Abakama awakanya protest vote mukozi wa Museveni protest vote Kyagulanyi yatamanyi kye kitegeeza ekirala byabaka mugamba nti mubeera
mu polling station nga gwe bobagamba akugamba akaguwa kali era nga bwayogedde nakyogerako wano teteka alikuwa mita ameka 2 tetwakyogera mu programu yago yes mita 20 okuva awalonderwa naye gwe ogamba nti abantu babeere wali mukaguwa mulimwe balondera ekyo kiba kirala amateeka tegakola ki tegakikiriza era olitasobola kuyimirira mita 2 oli n'agamba nti akakati oyo yamenya amateeka kubanga ayimiridde mita 2 mita 2 zikkirizibwa era twalaba ne distance ki ebeerawo ti omuntu abeera wala nnyo nga nebigenda maaso eri abirengerera wa distance mpanvu naye era ebyewuunyisa bingi naye kituzaayo kweri kukiri kati Kyagulanyi amaze okulaga nti system eriwo naye akimanyi bulungi kubanga ye yennyini kati ali mu kulya bigambo bye azze akyogera nga tetunagenda ne mu kalulu kano yagamba genda mu kalulu nga byabakama yakategese kada we NRM era akolera mu 7 okitegeera ye yennyini najja mu kalulu ne mubuuza kati akategese kada wa Nuupu era akolera Bobi Wine ekibuuzo ne kimulema okola ki okuddamu kakati saawa eno nga bw'otunuulira akalulu bwe katambula olwaleero Bobi Wine yajja mu kalulu ng'asuubiza abantu agenda kuwangula akalulu olwaleero ali mu kugamba abantu tisobola kukola ki tisobola kuwangula n'ebitundu 99 ku 100 anti akimanyi kye twali twogerawo mu pulogulaamu ewedde nti sisitimu eriwo yeeyo kati wayingiramu kaaki kati kitegeeza obwongo bwa Kyagulanyi bunafu nnyo tebukola nako wadde kubanga yandibadde nga Tundu Lissu twamwogerako we Tanzania yakazira buzinaga sijja kagenda we yamala olaba indicator yes umaze okulaba Suluhu yakola statement naga nti sigenda kugenda ku mukolo gwa kutongoza mbaga ya Suluhu yeba Tundu Lissu ngaga nti ze sobola kugenda ku mbaga kutongoza Suluhu ng'omugole ofunze berewe ng'emperekeze era nzize nkyogera lunye wembadde wonna nti Bobi Wine yali ne banne mperekeze buwerekeze kubanga system gye bajjeddemu okuvuganyizamu bagikola ki bagimanyi nga bwefaanana okitegeera kati bino byakola kwetema bwetemingali anywere bunywezi kalulu kamulemye akimanyi nti yajja mu kalulu kati yamaze n'okugamba abantu be nti kati temunnonda in fact kubanga kati ani agenda okulonda ne bakulonda ani agenda ogenda ku box akulonda kitegeeza wamaze okugamba abantu temutawana nakola ki nakunnonda bebe nali mbyoge ne baga nti Bobi Wine anoonya byakulya Besigye yakola statement emabega kaawo nga Bobi Wine ajja okuvuganya emabega kaawo Besigye bamukozeko effujjo bamulumbako ne kubulanga we Mengo abavubuka bamukozeko effujjo aba people power Besigye n'agamba nti okuleka Bobi Wine ng'onoonya bufo abantu bafuneyo ko bufo mu parliament ofune ku busente bwa parliament tosobola kugenda mu kalulu na Mwami Museveni n'okola ki n'omuwangula kubanga abantu bonna Besigye Bobi Wine byakuŋŋaanya kati Besigye yakuŋŋaanyako abasingawo wano yes twakirabako nga Besigye atambula okuva enamboola okuva ssaawa 3 ez'okumakya ku nomination n'atuuka e Nakivubo wano ssaawa 11 ez'akawungeezi emmotoka basindika nsindi yes ng'abantu bokka nga talina waayita olunaku lulamba ekyo Bobi Wine tetunaana kukirabako wantu wano so kitegeeza nti wajja mu kintu ky'omanyi nti kivundu kifu naye n'osalawo okola ki okwetabamu kakati ekigendererwa ky'okwetabamu ki kyekiri Besigye kye yayogerako ekyokunoonya obufo era yamugamba n'amugamba nti bano abakwetolodde bakuba jejere buosobola naye nga baagala kufuna bwe wa kansala funayo bwa chairman bwe C5 bafunayo bwe mumpi naye aliireka ate nga kyekyali ekituufu okitegeera so Bobi Wine ebyo tuzze tubyogera nti byakola byonna awerekera buwerekezi President Museveni kumutuusa gy'alaga ne mu programu ewedde twakyogerako nti system eri bweti oba owerekera buwerekezi kasita weetaba mu kalulu tosobola kulangirira tosobola okitegeera lwakuba nti okuzira akalulu kirungi era bw'okazira twalabye ebyabadde Tanzania ekyamazima nti Suluhu gundi Tundu Lissu yafunyemu wadde musibe yafunyemu sawa Suluhu ali muntu eseganya naye kumuta nese mateeka owa Kikwete gwe yali yatandikako okola ennongosereza mu mateeka Suluhu kati agamba nti bwagenda otandikira parliament kasitema okuba ebirayi twatandikira semateeka oyo gye bafune ennongosereza naye bano babadde mu parliament ekyo
Mpuuga zakyogerako Honorable Mpuuga ngaga nti bannaye amateeka nga gafaanana nga bwe gafaanana tetwetaaga kwetaba mu kaluchovola yete yamala biseera era yagamba nti nze sobola kujja kubanga yagamba nti okwesimbawo si kinyumu nti mukolo gwa kinyumo n'olwekyo buli omu kandabe nti ku ballot paper Katumba oye zirusemwawo emisinde anyikoze ki munyagwanzize kimaya mabirizi simaya tebiina makulu walabye President Museveni nga gaana okwetaba mu debate yabaddewo kubanga yali teina na mulamu bulira fulanga yabaddewo nga naye agamba gavumenti yange bwejja ntandikira ku nguudo tatambulanga nako wantu wonna n'abasirikale abali bamukuuma Electoral Commission yabamujjako sente bazikuwata agamba mu sente bazi freezinga bwagamba naye ekyo yali takimanyi kubanga agamba sente bazi freezinga dda biliyoni 9 basi okwayagira biliyoni 9 ku gavumenti eyo ne batazi freezinga yes kisinzira makubo kige baziyisiza na account ye badde etambula etya di account ye badde etambula etya bazi yezaki kubanga era gavumenti yonna ne bwebabeera mu America yes in fact omusango gwa money laundering mu America basobola okuwanika kalabu ati sente zijja ku gavumenti yes kakati mwetojja kulooza nti MS Mati yanja kusinzira eri mu America nkuwa yaringire biliyoni 2 otunule butunuzi bwoti nga gavumenti ekubuuza yes odjeko nga bwoyagala olina okunnyonnyola zivuddewa zaki zigenda kukola kyosuubula ttaka oli mu real estate bw'omala okunnyonnyola bazita bulungi nnyo tezeetaaga na kunnyonnyolera nnyo nti bazifurizinga kuki ku nsonga ki nga nsonga ki gye bawo zigenda mu butujju zigenda wa okitegeera so era bwe walabye debate yabaddewo nga naye era yakinyumu soka tuve ku debate nyala bigambo byono bigezaako kuteekateeka abantu ku kiyinza okuddirira era naye debate yagibaddemu ku kye kiyinza okuddirira kuba wagamba nti tebajja kunnangira ate ng'ali mu kalulu obanga confusing abalonzi anti yaba confusing yamaze obba confusing namulabyeko yeyiganga ng'agamba abantu mugende kati okudumira kuwedde olwaleero mugende mukole ki mugende mwekalakaase waleyogerako wano emiggo bajja kukuba emiggo gyaffe yagamba atya yena ayingire motoka bakubayo tiya gasi nalaba baali benyigo kuyita mu kakubo omanyi waliwo firimu bagiyita Shadows Age akafuluma ne firimu eri yeyeeyo yandibasiyeyo naye waliwo firimu gye nalabye nga firimu eri eraga nti okujjako gavumenti si kyangu era Junior we yabadde ajogera yagambye ndifaalinga biri mu firimu naye gwe ndifaalinga ku nsi yo kubanga abali bagala okujjako gavumenti mu firimu baatuka ne babanoonyeza ne munsi eziriraanyeewo ne batandika obbakwata obbayoola kisoboka ekyo kyokka nga kikulaga okusiguukulula naye firimu yawedde egamba bino bya firimu si byange nti abalwanirira enkyukakyuka ekisooka tebasobola kupoowa era abaana n'abazzukulu basobola ogirwanirira naye ne bano be balwanyisa nabeera tebasobola kupoowa so buli omu asigala akola ki alwana mu ngeri yegyalwana kati enkyukakyuka ogituuseeko otya enkyukakyuka ya mirundi mingi twagiraba bannakenya bagirwanyirira wano Kenya mu Julayi wa 1999 ne bateekateeka okwekalakaasa kwa Sabasaba naye baali ku nguudo eri nga bamasa Kaluwa bakunga abantu bajje ku nguudo ngate bakaluwa bennyini ne bodinga ne baje musolengo ngate bali eri mu State House ewa Moi bateesa naye era okwekalakasa tekwalwa nawo eri firimu yote yabadde kubanga Moi yangu okola ki okumanya nti gwanga lya Kenya bonna banansi ba Kenya balina okufunamu kati mwe kyemutayagala kati okwekalakasa okufaanana nga katugeze okwe Sudan nga bwe wakulaba oba okwali Libya tekuliko okuteesa ffe twagala oli agende ensi muwunzika nga mugitabangudde era mugiyiwa yes naye bwe mugiyiwa mwenna muli ku lyato kati naye likkirira omu aseka omulala akaaba kati gwoba oseka ki kiki ekiba kisesa nga eryato libbira mwenna mugenda mukkirira okitegeera firimu bagiyita one battle after another so oli osobola ginoonya nalaba kyebayita okulwanyisa gavumenti okugjawo gavumenti si kyangu saawa eno Nicolas Maduro ye president wa Venezuela Trump yasitudde emizinga gyonna n'agiteeka wali mu Atlantic mu liyanje ng'agamba nti Nicolas Maduro ye Saabayaga era eryato eryakubwe mabega kawo nga Trump agamba nti enjaga yonna yali mu ngejja mu America yali ya president wa Venezuela Nicolas Maduro naye Nicolas Maduro gwenjogerako atulugunyiza ab'oludda oluvuganya ndowooza okumala emyaka nga 15 emabega
ali mukolwa olw'obuyaga abasiba yanti kati Venezuela nsi yabayaga obubinja bw'abayaga buyitirivu nnyo ensi kumpi eringa eyatagukwataguka eriranye zi Haiti awo zi Panama zi Colombia awo nawo n'abayaga beerera okitegere so kati America yateekayo ekitongole ekya Drug Enforcement Agency ekirwanyisa enjaga mu mawanga ago naye bagamba kyekisinga okutunda enjaga okitegere kakati kyo kikuba atakikiririzaamu gwe kitasobola kukola naye kati Trump yalangiridde n'okulangirira nti n'obwengula bwa Venezuela aboggadde Nicolas Maduro n'agamba naye bannange osobola otya okugala obwengula bw'ensi gy'otafuga eya space yabali space yaffe era Trump n'alabula n'ennyonyi zonna obutaddamu kugenda mu Venezuela okusituka okugenda mu bwengula wadde okola ki okuva mu nsi endala okugenda e Venezuela era kampuni nyingi nnyo zaaganye okuddamu okusituka baziga nti America bweyogera tetusobola kukola ki kati president wa Venezuela kyemmanyi yaganye okukola ne eyo national enforcement bagita batya drug enforcement agency ebaddeyo ng'erwanyisa ebaddeyo okumala ebbanga ddene nnyo terwanyisa ebeerayo nga naye ekola mulimu ogwo anti ogw'okulwanyisa abayaga kati ekyo gw'okimanyi yes ebeera mu format yakulwanyisa yo bwetyo bwegamba drug enforcement agency naye nga yo omulimu gwayo omukulu enoonya omuyaga oyo atagiwagira gwetasobola kolagana naye oyo gwenyiga era ogenda kulaba CIA nga bagisindise mu Venezuela era nzijukira mu biseera bya Pablo Escobar nga bamukwata mu nsi ya Mexico yayogerako n'agamba nti ne president wa Mexico yaliko ebiseera ebyo erinnya ndyerabidde yaga nti akolagana n'Abamerika ate naye akukusaki njaga era yamutunda simanya drug enforcement agency omulimu gwayo yo efeffeto omuyaga oyo because yeralikirira omuyaga oyo atakolagana nayo kubeera ne sente mpitiri kyesinga okutya yes so Maduro agamba nti oli ayagala kumujjako kubanga ayagala kuvunika gavumenti ye olw'ebyobufuzi kubanga America ezze egugulana nnyo ne Maduro olw'okutulugunya abali ku ludda olukola ki oluvuganya nkimanyi n'akalulu akaggwa eyali avuganya yeekweka ku kitebe kya Argentina era kwe bamujja omutwala Spain okumuwa obuddamu nga Maduro ayagala kumutemula n'agenda Spain kati gyali so kyemmanyi nti saawa yonna gavumenti ya Maduro egenda kuvunikibwa naye nga Trump yagamba lwanyisa baki bayaga naye kati president oyo yaganye okolagana ne drug enforcement agency ayina soka kwetereza yayina engeri gyakolamu ebintu byate eba threat eri CIA eri drug enforcement agency eri government yonna eya America yes era semateeka wa America agamba nti Congress yeyina okukkiriza America okuyingira mu lutalo naye ye Trump agamba nti nze luno si lutalo seeta kusaba Congress kubanga nze nwanyisa bubinja bw'abatujju kati awo seetaaga Congress kumpalukusa mala kubusaanyaawo eringa ntandise nenzijeno ne mbategezaako buki butegeeza tukirabye nnyo wano n'amajenga gagende Congo minisita gagenda n'agitegeeza yes so okujjaho gavumenti si kyangu kati nalabye Bobi Wine ng'ali buyigange eyo abantu mugende mwekalakaase nze mbaduumidde olwaleero mwekalakaase naye muganda wange kyebayita okwekalakaasa okusuula gavumenti si kintu kya bulijjo ekirala okwekalakaasa okw'emirembe mu mateeka kukkiriza naye nze kyenzize njogera bulijjo nti okwekalakaasa kusobola okubeerawo naye tuteekawo enjogerezeganya ffe abaagala okulaba nti Uganda esigala nga Uganda nnungi okumala emyaka emirala miyitirivu Uganda tetabangula bwa Uganda obw'omumaaso busigale nga butangaavu tuteekewo enjogerezeganya wakati waffe ne gavumenti kubanga ekyo toyina bw'ogenda kukikola Sudan mu 2015 waliyo okulonda ab'opposition bonna ne bakuzira bwe bakuzira ne bakola enteekateeka ezikunga abantu okwekalakaasa ebbeeyi y'omugaati bw'erinnya mu 2019 bakalabanga kyekwaso ne bakunga abantu tebakola ki ne basuula gavumenti ya Bashir wenjogerera kati Sudan eye Khartoum erimu gavumenti bbiri Dagalo yalayira eri mu Darfur nono Burhan agamba nze nfuge ne Khartoum era bw'ogenda kati ku World Food Program ekugamba nti mu Sudan abantu 7 buli lunaku bakutondoka enjala ne bafu ekitali engagga ng'erimu emirembe ng'erimu buli kimu naye ekyaleeta ekyo bannabyabufuzi kulemererwa kusenda Bashir kwogera naye Bashir ye yali redde okwogera ne bannabyabufuzi yali redde kubanga president yenna abeera redde tosobola gamba nti president abeera redde kubanga
bana President Museveni tumulabe nga yogera ne bannabyabufuzi bangi yes era bangi abamu kati balina mu government balina emikago ejenjawo ko tosobola gamba nti UPC bwebe etudde wali nti Museveni tasobola kubeerawo nga kumpi bali mu government ye DP simanyi FDC nayo kumpi byebimu so nze ndowooza nti ebyo Bobi Wine byali kate Bobi Wine akimanye nti tali waggulu w'amateeka wano mu ggwanga li nalabye ne General Lweyisonga akyogerako ti Bobi Wine asobola okukwatibwa n'avunaanibwa mu kooti nasobola yes so toli waggulu w'amateeka gwe gamba bantu mugende bwekalakaase gavumenti egwe tiwali gavumenti egenda kulekera ddembeeri kubanga ekyo kyoyogera kya bumenyi bw'amateeka okitegeera tukimanyi bulungi omuntu bweba agenda kwekalakaasa wandiikira poliisi ogibuulire ogenda kwekalakaasizawo ogenda kuyitawa osaba obukuumi babukuwe wekalakaasa emirembe wekalakaasa kokugwe naye bw'ogamba abantu mugende mweyiwe ku nguudo mwekalakaasa gavumenti eveeko baba balina okukwata oyagala toyagala okitegeera so Bobi Wine kati byayogera amaze okukakasa bannayuganda kyekiri kye mbadde mbagamba bulijjo amaze okukakasa bannayuganda nti talina njawulo na Katolu bwame yagamba nti mumpe nange ngende ndiyeko kati asaba abantu nze temusobola kuna era tewawulidde nga agamba nti namwe ba MP bange nkimanyi tebasobola balangirira yategedde nti ba MP bo basobola okukola ki naye yes kubanga mu system efaanananga bweri ebibiina ebivuganya gavumenti ebe ino okubiwaayo ku babaka ne Tanzania wadde twalabye ngoli yawangudde ku 98 ku 10 era opposition yafune yabaka babiri ena babiri boka babiri era ugenda okuva oludo oluvuganya gavumenti ate suluhu ate yenga mukambwe nnyo okusinga kuono babiri boka babiri okitegedde kakati wadde era yafunyeyo ka babiri wadde nga akalulu kavumiriddwa ebitongole byonna ebyensi yonna so parliament ejja kutambula bwetu naye kakati wano newogende Cameroon era ojja kusanga parliament ngeri erimu abaka 5-7 aba opposition kubanga system yeera ina okusiga ekifaananyi nti demokrasi era kye nali nkugamba nti Kyagulanyi kyakola ekyokubeera mu kalulu eyo aba amaze okuwa President Museveni okumunaazaako enziro yonna emwogerwako ye nti ono ali kirini ne bwona ayogera kati ebifaanana bitya tewali agenda kuwuliriza bandi kuwuliriza nnyo gundi abadde mukomera nga naye nga bwajja mu kooti nakati akyaliyo Tundu Lissu nga bwajja mu kooti aga nti eno gavumenti mbi nga kirabika because ali mukomera musibe naye nga ne byayogerako birabika nti kooti nsi yawanga kooti tesobola kuchallenginga nga tosobola kugenda mu kooti kuchallenginga bivudde mu kulonda kisimayo ojja kusayininga code of conduct kasomalo kisayininga ate okkirizibwa okwetaba mu kalulu naye kasita balangirira toyinawe weekubira ndolo nagambye birina okukyuka tubeere ne ssemateeka atambulana kubanga ssemateeka yenna buli kiseera wano buli myaka 10 ssemateeka bakugamba buli myaka 10 tuteekwa okufuna ennongosereza mu ssemateeka lwaki nti waliwo amateeka agabeera nga gakaddiye nga tegakyetaaga kukozesebwa nga galina okukyuka gatuukane n'embeera ekola ki embeera eriwo okitegeera naye kakati gwe kasita wagenda n'otongoza embaga in fact oyo Tundu Lissu agenda okubyogera wano twali tetunamana kunominate nga presidential candidate bana nominate yes naye wandi badde olangirira onoga nti kale ba MP bange bagende bavuganye neze sigenda mu kalulu naye nokazira konna naye nawe wekaweko kazira kyandibadde kikola gwe wekaweka noga okusinga ogenda oketabamu naye kakati gwe gavumenti omaze okutongoza gavumenti nnungi ne bona ayogera ebifaana bitya kati sawe no omaze okugamba abantu nti nze ne mutawana kunnonda obwongo bonna n'okalulu mukamalire ku ba kansala ba LC5 ba MP nsobola okubanga nkuŋŋaanya kasente kati onoonya kamwanyi abantu babagambe indirect yenze noonya sente wantu wali byakalulu kakati kubanga bwe yamaze okwogera ebyo tebasobola kunnangirira byabakama mukozi woli teyababulidde kati wabate bakulangiridde kyekiddako tetugenda kulonda oba tugende tukulonde wadde togenda kulangirirwa kati oba togenda kulangirirwa okulonda kwaffe tufuna muki nze okusiiba mu layini ng'omusana gunjo kyanga ngenze kulonda mba nfunamuwa ate bagenda kulangirira yajja kugamba nti ekifo kyogenda wali ku ballot paper nonde gwe batagenda kulangirira kanondono gwe banalangirira kuba tojja na kugenda mu kooti kugamba nti bakubbye
bakubye kinga nayo wakaluwa kayingira mu kimanyi ntogenda kulangirirwa kitegeeza bakuwangudde okitegera so twakyogerako wano mu program ewedde nga Bobi Wine tanaba kukyogera in fact twachogera bwe yagenze twachogera Bobi Wine tanaba kukyogera byennyini bye twayogera biyazeemu nga tubabuulira system bweri era amawanga twagamenya galina system efaanana bwetyo okitegedde tene kugamba tetuwagira kyakwekalakasa kusuula gavumenti kubanga ate ekyo kyabulabe eggwanga mulisaanyaawo nalaba wano President Museveni mu kaluluka yali 2010 yali 2011 2016 ndowooza 2016 yagaa nti nze siba kuwangula kalulu kano oba ne wabeerawo abagala bekalakase gavumenti yange egwe nali nsobola okufuula Kampala Stalingrad 2016 tachyogerangako no kyali anti kugambye yachyogerangako era kugambye anti kankubuulire bw'aba takyogerangako kangende maaso nkubuulire ne statement yonna gye yakola yagamba nti abatamanyi Stalingrad kyali kibuga ekyasaanyizibwawo mu Sematalo w'okubiri mu Soviet Union gye bayita Russia era ekibuga ekyo bw'ogendayo kati bakiyita Volgograd kyakyusa erinnya n'agamba naye ekyo era n'agamba nti era nakubira Jacob Zuma essimu mu 2011 nga balumba Libya ne mugamba tusitulejje nga African Union tusitulejje lyaffe tulitwale litasaani Gaddafi n'agamba nti naye olw'okuba Zuma yali tamanyi bya bujaasi nga si mujaasi yaganja kuddira Zuma nga n'ekyo takyo statement ya Museveni bw'oli kamera ulira soko olinde kamaleyo statement yange naye nze bwe nali discussinga ku bigambo bya president ngabaga nti ekisooka Stalingrad kituufu kibuga kyasaanawo ngamba naye Zuma gwe yali ayogerako President Museveni ye yali Ssaabakessi mu kisinde kya Mukonto wesiziwe nga basuula gavumenti y'abakamu ne Museveni akimanyi era Museveni mu statement yagamba nkonto lwakuba oli si mulwanyi yagamba nti oli tamanyi bya kijaasi yensonga lwaki yagaana anti kati nze nali mujjukiza jjajja ayinza okuba yali takitegedde bulungi ngoba yali akyerabidde Ssaabakessi ng'oketta abazungu nga goli muddugavu manyi ekitegeeza Zuma yali Ssaabakessi yali w'amaanyi kubanga kabuluba abazungu bagezaako nnyo n'okumutemula ne balemererwa naye biwonjagala otereeze Museveni tagambangako nti yagamba nti Kampala yali asobola okugifuula Stalingrad genda ku statement ze agamba abazungu bwe balumba Gaddafi 2011 yakubira Zuma nga yali akulira African Union n'ayogera naye ku mbeera eriwo namugamba tulina otutaasa omusajja ono yakubira ne Gaddafi Zuma n'amugamba nja kuddira Museveni agamba nti ye kye yali ayagala ekibuga Tripoli Gaddafi akifuule Stalingrad mu kye yali ategeeza akisiringe off kyonna akisaanyeewo si kukisiringa okisiringa okitegeeza tewali ayingira tewali afuluma kisaanyizibwewo netagamba nti Kampala bano babakwekakasa lya soji kumbi kye yali ategeeza tetugamba mu mawulire tetwagala kye yali ategeeza tetuli ku bya Boris Johnson Boris Johnson yabikolanga ebyo tuyingira munda ne tutaputa ku kye yali ategeeza tuli ku kituufu kye yayogera tagamba nko Kampala gifula Stalingrad yagamba ompise wano n'ombuuza nti kati Bobi Wine yekitu ekisooka yamaze okukitegeera ntagenda kuwangula naye bwe yagambye ntagenda kuwangula yagambye nti ne bwempangula kuba kimanyi asobola okuwangula yagambye tebasobola kunnangirira kati gwe obadde obuuza nti akalulu yayingiddemu kaaki okitegedde naye ye teyakyogedde n'agamba kale oba nayingiramu kaaki kubanga kimanyi tebagenda kunnangira kubanga yandisinziddeawo n'agamba nejjusa olunaku lwe nanominatinga kuba kati nanominatingira kinga nkimanyi tebagenda kukola ki tebagenda kunnangirira kitegeeza wajja mu kintu ekifu ng'okimanyi naye naawe n'okiyingiramu n'oyingira mu sisitimu y'oli okitegedde abeesimbyewo e Cameroon baadde bakimanyi bulungi tebasobola kubalangirira kyobola bagezezaako okungakunga abantu mugezeeko okuteekawo Cameroon tebataddewo mbeera yonna bataddewoko ku mbeera naye nga ntonotono ng'era yakiyita mu lujja jjajja n'agikakkanya owe Cameroon era bali bazzeeyo buzi ne badda mu bifo byabwe nga baminisita kubanga abamuvuganya tebazeeyo ku bwa minisita bavudde ku bwa minisita okujja okuvuganya kala tebazeeyo jjajja yabaga nti ebifo byammwe bikyaliwo kubanga saabago alaka yabasindika anti
kati kyenkugamba nti system ezifaanana nga Uganda bwe tugenda mu kalulu system efaanana bweti ebiseera ebisinga abagenda mu kalulu babeera bakimanyi kwegamba gavumenti yebayamba nako okufuna n'ebyetaagiso okugenda mu kalulu. System gyoyogerako njagala otereze bulungi system eno it is not constitution nti yazimbibwa bweti but twogera ku muntu ng'afuze emyaka 3 n'okudda waggulu si bwe kiri that is why tulifaringa ku system that is 30 years and above nti lwaki tugita system nti system omuntu abamaze ogamba nti yingini y'emmotoka noga nti buli system yonna eri mu yingini y'emmotoka omanyi weeri buli pesa osobola okukola ki nenga goja kundetera emmotoka ndi emmotoka yange eno yakyankala nze mmanyi akapesa so noga nti ene emmotoka gireke wano ojja kudda wiiki ejja kubanga yonna nfu nenga nze mmanyi wensobola okunyiga emmotoka yo netambula bulungi nnyo nga tewali kigitawaali. Kakati twayogera ku bakulembeze nga Nguwema, Paulo Bia, Sasongweso netuga nti bazimba system zaabwe nga bwe tulaba Dumbuya gyali mu kuzimba wa mugini kona kure yeye nyini system gyali Dumbuya wakona kure wakona kure kakati yeyo system gyali mu kuzimba ole eyabagandi milioni 3.5 okujja ku ballot paper Dumbuya kakati oyinza n'okusanga n'abamuvuganya yabasasulidde ezo sente ne wano wenyini kisoboka ne wano weekiri kisoboka weekiri kubanga nalabye ssentebe wa Peasant Party ngali Lwengo anoonyeza wenaale mu kalulu ssentebe wa Peasant Party mu ggwanga simanyi oba yaani erinnya lyera yebadde ngaga ndi anze munondere bamuyitaani oba muyanja mbabaali munondere ono kiba kiwe naye nga candidate we ali mu kuvuganya okitegedde ali mu kuvuganya kuba president candidate we so ebiseera ebisinga osanga nga system yeteekawo n'abagivuganya singa omuntu afuga like tutandikire ku 20 years and above atuuka ekiseera nga yetonderawo n'abamuvuganya nga buli kimu kike tuze tukiraba wano e Rwanda nga Kagame atondawo abamuvuganya bana bagala okuvuganya ebya siyasi Diane Rwigara n'abasiba n'abateekako n'ebisango biyitirivu tukirabye wano ngera bwobo abanoonya akalulu e Rwanda nga babeeramu nga 5 abavuganya naye nga tewali gwojja kusanga nga ganti oba waliwo obuzibu wano ja embeera nnungi naye nange njagala nnyongerezeeko kakati system ezimbiddwa ng'eye Cameroon Paulo Bia ababadde bavuganya genda ku campaign ze Cameroon olwo ezibadde zitambula babadde bagamba kimu nti ajaja akoze bulungi naye kati alina mu ddwaliro muteeke ewonza atali mulwadde sobola okulanga ntambuze yes kubanga nga bagezaako okulaga nti jajja ne bwakomawo Paulo Bia we Cameroon tebakirinaako mutawaana naye nga bamulaba nti embeera gyali muki mbi twalaba Kamuzu Banda engeri gye bagendamu Kamuzu Banda naye yagenda okugenda ng'ali mu mbeera yemu ne Paulo Bia gyalimu naye era abaali mu system bo baga nti ffe katukole ki katukirize ne baleeta omuntu waabwe n'avuganya naye nga bamuleese yeekwese mu kibiina kirala era Malawi Congress Party okuva 94 ebadde teddanga mu buyinza okutuusa juzi jjo ly'abalamu gundi lwe yazze Kyakwera omusipasita Kyakwera n'akola ki n'agikomyawo kati baagijjeemu mu buyinza so olaba nti gundi system za Afrika zirina engeri gye abakulembeze naddala abaluddewo twali twogera juzi ku Guinea Bissau presidenti waabwe Mbalu Sissoko yaddukidde mu Senegal owakonokore yani ye Dumbuya Muhammad Dumbuya owakonokore ye Guinea Conakry Muhammad Dumbuya oli yaterawo abantu milioni 3.5 okwewandiisa katwogera ku wa Guinea Bissau ate wa Burkina Faso yani ye Captain Traore Traore kakati bwe yadduse n'agenda Embalu n'addukira mu Senegal ne bamuwa n'obuddamu Saba Minisita wa Senegal Ousmane Sonko yazze mu parliament annyonnyole oli yazze atya naga nti kituufu yazze Embalu twamuwadde n'obuddamu era wano waali naye ekyamazima Saba Minisita wa Senegal Ousmane Sonko Sonko ndo gwe bali basiba kati president mpozi yani ye Diomaye Faye takyali president akyali president oli ye Saba Minisita kati ye yalazeeko wabweru waali mu Senegal naye no Saba Minisita adde mu parliament nga nnyonnyole yes nga Nabbanja bayinza okugenda nnyonnyole kuwaga omuto gwe bali basiba najjo no namwenda osinga kati Sonko yayenda osinga Faye bw'amala okuwangula bakola gavumenti yaabo ono n'afuuka Saba Minisita oli n'afuuka president naye ekyamazima amaanyi gonna gali mikono gya Sonko oli Faye ekifaananyi bufaananyi kakati Sonko yadde mu parliament yagambye
nti embalu twamuwadde wano obudamu naye ekyamazima ku byabadde Guinea Bissau embalu yeewambye na bwewambi ng'ayogerako oli gwe bawadde obudamu ali mu nsi yeewambye bwewambi kubanga gwe ssebo president wawa gwe bawambye nodda ku ssimu n'okubira France 24 nomala n'okubira MS nogira nti nze bwe ndi wano abasajja bampambye naye embeera sirina mutawaana ngeri ya pacho sirina mutawaana gonna naye wendi kale bampambye bajjeno naye sirina tabu era mumpe ku budamu awo okitegeera kakati nga weegazanya ne ku masimu go naye nga tuze tukirabye nti abantu bewamba mu government ne Bashir twamulaba wano wega boni ali bongo ng'ali kukatambi alajana nti banaye muntaase ndi bubi kakati nagamba nti ono ate kubanga yeewamba naye bino abakulembeze ba Afrika naddala bano banduddeko bo babiyigiramu ezo kuzisobola okusetingibwa ekyo nakyogerako mu mawanga agalinga Uganda Cameroon gundi Guinea Equatorial Guinea wangwema egundi eno ewadde ni sase ngweso basobola okwewamba kune zibeerawo nguli ayagala kuwa muntu we buyinzi kubanga era ono jeno eyawambye obuyinzi Guinea Bissau munywanyi nnyo gwa Embalu Sissoko nigwe bawadde obwasaba minisita era naye Embalu Sissoko yabadde minisita omuwanika mu gavumenti so kakati government teyakyuse president yeka yakoze ki yeyavuddewo kati nekuzisobola okusetingibwa so kati katolinga atta oluguudo lwa Kalulu nti terusobola kuleetawo nkyukakyuka mu nsi efaanana bwe nsi efaanana nga Uganda tekisoboka olita kulimbanga okulekanga ono president Museveni kati kankyogere na ku Uganda yenyini nga jajja yenyini president Museveni nga yasazeewo nti kakati banaye enkoye naye oyo yagenda okuwangula kuba ye yenyini abakyali mu system ye era yasobola n'okulangiri kubanga era ne gwayagala ajja musimbawo ng'ayita mu system ye yenyini so kireze Bobi Wine bye yadayogera yabadde abijja mu reality mu mazima agakaawa aho yogedde bulungi agakaawa mukiriwo naye gwe ekibuuzo ekikulu nti yeetaba mu kyaki ng'akimanyi system eri bweti nze nkugambye nti amawanga gonna agafaana nga Uganda okukyusa obukulembeze kubadde kwa kwogerezeganya n'abakulembeze bali naye bwe mutoogerezeganya naye asobola okufiira mu bukulembeze ate ensi n'efuna ekizibu kuba kati Paulo Biya bw'afa kati ne bagamba nti akutuse tosobola kumanya ki kiddako e Cameroon tosobola kumanya kiddako tosobola kumanya kubanga abantu bokka ku luguudo balumba bajja kulumba nga bamanyi kati tewali na kibakuba ku mukono bajje n'obuli omu ajja kugamba nange obuyinza nsobola okubutwala okitegeera ojja kusanga nga famire ye yeesoose n'okubinyika mu nsuwa n'edduka mu Cameroon nega nti abali mu ddwaliro gy'afiirire bajaga katubeere eno ojja kwekanga ne Switzerland baga nti omulambo katugira tuguziika wano Cameroon bweriterera gulidda kuba kati waki baba tebakyalina gavumenti egendaga nti banaye omulambo gudde enteekateeka zigenda kubeera bweziti ne bweziti ensi eba emaze okudobonkana so abakulembeze ababeera mu nsi eyo okwagala okulaba nti obukulembeze tebudobonkanya ggwanga lyabwe basalawo ne batuula n'oli abulina kubanga bw'onaasalawo okumukozesaako ekifuba naye ajja kugamba oba ensi etabanguka tukiyiwe kati we bakiyiwe Libya ni yafiirwa ekya Libya kyanjawulo Libya abantu si be bakiyiwe Sudan kyekya abantu be basooka ku nguudo Gaddafi n'atuuka n'okuwanika ennyonyi mu bbanga naga nti bino nfuuyira biyenje abantu ngaga dozaako okulekyeze ne mu kufuuyira biyenje bino ebigezaako okuntawaanya Libya ng'abantu bali ku street NATO kyekyagireetayo okitegedde anti NATO egamba nti Gaddafi kyakola ekyokutuuka okuteeka ennyonyi ezirina amazzi ag'okyafuuyira ebyo abantu ekyo nga kwegamba NATO African Union esaba NATO gandi bannaye naffe tetukyasobola but NATO yatandikawo nga when one member is attacked all members are also attacked tewali member wa NATO yalumbibwa wadde neighbor yes naye ate NATO nesituka anti yasabwa African Union mujje mutuyambe ne bakusaba yensonga lwaki oluyotolo lwa Ukraine ne Russia lubaddewo Poland yakuba enduulu eri NATO nti bannaye abasajja bandi babakubye ebyokulwanyisa ne bituuka ewange abalasha naye Russia yabyegaana ega nti bulabika waliwo obusamambiro NATO netya n'okutya because NATO naye ekimanyi bwegenda okulumba ono yamulumba emumanyi nti munafu naye yalina ssente nga bamwe babanja n'obbabanja bamemba ba NATO kubanga mu UN Security Council bwe batuula ababiri baagana okwetaba mu kulonda Russia
baga nokwetaba mu kulonda tebali babiri Russia ne China tebajja mu kulonda abasatu balonda bajja naye basirika busirisi nati kitegeeza towetabe mu kulonda kati kitegeeza owadde to go ahead egende kube mukwano yes anti enyinga ey'okutaano mu tteeka lya NATO bwegamba bali we basirika kiba kiyise nyinga ey'okutaano mu tteeka ga NATO egamba when one member is attacked all members are also attacked era NATO egamba amateeka ga NATO nti bonna balina veto powers anti abataano abana balonda Yesu mulala n'alonda no kigenda mu maaso bw'okimanyi no China oba Russia yali esobola okutasa baali basobola okutasa munywanyi naye olw'amabanja ge baali balina nayo baali baagala kumpi Libya naye esaane so n'abazungu nabo okuyingira mu nsi ezimu baba balina aim era abazungu basobola n'okutondawo okwekalakaasa mu nsi eyo nga baagaleeta banguke oli pulezidenti oba attibwe oba akole ki okitegedde basobola okuwona ebizibu bye baabolekedde kubanga Gaddafi kumpi buli nsi yali agibanja yes tulabe wano yali pulezidenti wa Sarkozy kati ali mukomera yali pulezidenti wa Bufalansa nga bamuvunaana mu 2017 okola ki yali 2007 kaluka 2007 nti okujja ssente Libya ezamu funding okuwangula obwa president ebu Bufalansa kitegeeze ekyo kitisiza ddala abazungu yes ali mukomera kati so kakati kyenkugamba nti bwe mwekalakaasa n'abazungu bali bafuna omukisa ne bagamba nti Uganda eno erina ebyobugagga tusobola okubinyagulula nga tugitabangula basobola okuyingiramu awo era kati Uganda nga bwegenda mu kalulu erina okwetegereza ani ayingira ensi naddala bano banva mu Bungereza Amerika amawanga ago abamu bano ba agent CIA ebiki bajjanga bannamawulire okusinga bajjanga balambuzi kyobola banti Sudan kyobola nti kati yekutuddemu gavumenti bbiri abaddagalo ensi ezimuwagira zamugamba weekutuleko neyekutulako nakuba n'ebirayo nalonda ne cabinet buli kimu kitambo yasoloza omusolo okusaidie iri eddafu ate Burhani asobola okusala gavumenti kati ziri ezi naye lwaki abawagira ddagalo ensi nga United Arab Emirates n'abalala nabo bali eri basima mafuta ddagalo yona atasoma kati bali mu kusima eriwa mafuta kakati n'abawagira Burhani nabo bamuga kuba kati ezo gavumenti bbiri abaziyimirizawo okubawa ebyokulwanyisa kubanga era Burhani yazaala ajana nti ebyokulwanyisa ebigenderi wa ddagalo biyita mu nsi eya Chad kubanga Chad gye bakozesa olw'ensonga nti ne Chad nayo agikulembera ali ku maggwa Chad Idris Deby si yatata we okitegedde n'awamba obuyinza naye akyali awo ku maggwa yafira ku front line tebasoka tugamba nti ye yamusse mbu yafiira ku front line naye president waawa yafiira ku front line agende Congo yamutta nawe obuyinza ebintu byensinga bizibu yamutemula nge twakiraba wano ne Kabila wa ne Congo ekyamazima nti olukwa olwatemula kitaawe yalulimu omwana olukwagola obuyinza era nabukwata so kati Uganda bweba muntu obulamu bwa Uganda buli butya singa aba muntu Uganda bweba muntu obulamu bwayo kwegamba obulamu bwe buli mulamu bulungi abantu ye mulamu ye naye kwegamba omuntu asobola okubanga alina senyiga naye ng'atamba kati Uganda ina senyiga inamuko kasenyiga inamuko ekifuba naye twetaaga busenyiga obwo obulimu tulina kubumaliriza na musawo omusawo alina okusalawo nti ati ono aweebwa eddagala bweriti owa bweriti tali ku mpiso za sukaali batamukuba mpiso olunaku olwafa tekisoboka kubanga tukyali bulungi infact Uganda tukyali bulungi nnyo olw'ensonga chance tukyagirina eyokuteesa jajja embeera gyalimu tali mu mbeera ya Paulo Biya oba Paulo Biya katosaana kuteesa naye ntosobola naye era alina sindika bantu alina kusindika bantu naye jajja musobola okutuula naye n'atuula wali n'otuula wano nemwogere nemugaa nti Uganda twagala efaanana eti ekyo bannakenya tebaalinda Moi kutuuka mu mbeera ya Paulo Biya era bamuteegera wano ku mbeera ekyali ennungi nate abali bavuganya Moi by then baali bali ready okwogerezeganya ne Moi yes kubanga baamanya nti Kenya yabo bonna Eriate eribira tekuba muwanguzi bonna bakimanya nti Moi ensi bwetabanguka ffenna tugenda kufiirwa tibuli atagenda kufiirwa okitegeera kakati ne baga nti bwe tubanga ffenna tufiirwa olw'omuntu omu lwaki tetuwugira naye okitegeera yes kubanga era Moi yantuse ekiseera n'avaawo oba n'afa oba n'ava mu buyinza era n'okufa yafa kati dda bwe tuwogerako Moi Kenya yecha ekyatambula weeri singa Moi yafanga ng'ali mu buyinza kyekyandibaddewo mpola
kubanga yasaba ebisanja bibiri kye yasookerako nagandi mumpe ebisanja bine bamugamba nti ogenda kola semateeka mu bisanja binagana edda nze sigenda kola semateeka neze mumpe ebisanja ebi nze mbaviri ne babimuwa 9 n'akita era semateeka ne benefits endala ze yasaba ne bazimuwa era semateeka gwe batambuliramu Mwai Kibaki yamutandikako okumubago wa 2010 yes yamutandikako ng'akuta obuyinza mu 2002 era Kinyatta ayogera nti yali mu kisenge mu ddiiro mu State House Kenya nga balangirira nga Kinyatta nga gundi Kibaki awangula Kinyatta ne Ruto bwe bali beesimbyewo ndi Kinyatta adduka mu kisenge wammwe amugandi naye muzeeyi bye tulaba eri naawe byolaba nti byendaba lwaki tetubikyusakyusa wano ne tuwangula naga nti ekyo bannakenya kye baayagala mukkirize mulijjeeyo mu maaso ne mufuuka ba president tiyakwata mu kalulu era bamala ne bafuuka Kenyatta yafuuka nti obiseera byammwe bijja kujja yes era byamala ngansi etebenkedde yes so wakyaliwo olugendo eri bannabyabufuzi baffe era okwekalakaasa okwa 2007 wakulaba okwafiramu abantu abawera 1,200 naye ekyamala egobe mu kibya n'entikko yakyo kyonna kwali kwogerezeganya ba Kofi Annan nga bava eri bajje boogere n'Odinga era zijukira Kofi Annan nga agamba Odinga kuba Odinga yali asindise oba yali asindise James Orengo kakati ate yali avuganya Odinga Kibaki nga asindise Martha Karua Kofi Annan nakubira Odinga esimu nakubira ne Kibaki naga nti bannaye abantu be mwasindise wano bakakanyavu nnyo tebasobola ebyokwereza ekyamazima biganye mwe nnyini kati mwe muyina okubeera nga mwogera era bo bennyini ne batuula ne boogera Kenya netebenkera bino ebyatujja kuyoola tukwata obuyinza buli wa NRM tujja kumusiba buli abadde minisita tujja kumusiba ba minisita basobola okusibwa ekyo tekiina kye kitiisa naye president okumutiisa tujja kuyoola tujja kusiba biki jajja ng'okutte bakasolo n'obasiba baani babadde ababbi bonna n'obanoonyereza kuno basi talina kyafiirwa nego tayina kutiisatiisa yoono yes naye kakati jajja bw'otuuka wali era nga Moi kye yakola bwe baamuwa blanka check yaga nti bannange abaana bange bonna ne famire yange yonna ffe tetuli mu byabo bwe tuwummula obuyinza mutuveeko abaana bange ne banaasigala mu byobufuzi mbalabe ng'abapya tebalina musango gwonna tewali kye bali benyigiddemu era bannakenya bwe bakola ba Gideon Moi ne babaleka mu Kenya ne bakola bye baagala ensi n'etambula kati bano baminisita abalala be bakwatanga wabba zino wabba nga Moi tebimukwata nako family bagireka yes mufunze bamuwa blanka check najjuza mu byayagala naye nga tajulizaamu gwe Matiye yali minisita gye wakola byali bibyo kola bibyo gwomanye ebiddako Kenya kwe kutuuka weeri yes kwe kutuuka weeri nkugambye n'entikko y'Odinga ne Kibaki eya 2007 yali yakwogerezeganya era olaba ne ECOWAS yonna yonna gye badde esindika amawanga agabadde gawamba obuyinza nga ECOWAS esindikayo abantu Goodluck Jonathan ono yali president wa Nigeria yabadde akiikirira nnyo ECOWAS mu mbeera zonna twamulabye ne Tanzania mu kalulu nga alinga observer twamulabye Guinea Bissau era yakoze statement naga nti kyabadde Guinea Bissau teyabadde ku embalu yennyini yeewambye so tuze tukiraba nti basi ECOWAS esindika abantu mu mawanga agwo ne beogerezeganya ne bannamagye abawambye oba abantu bebekalakasiza n'owamba naye bajja kwogerezeganya naawe bakuganye nti munnaye obuyinza bulina okudda mu mikono gy'abantu totulugunya abantu ensi gitambuze obufunze akalulu esaazo ntekandi badde nnyo na mugaso gw'amaanyi tewali akalulu ekyandibadde ky'omugaso be bannabyabufuzi okutuula wansi oba akalulu weekali oba tekaliiwo bwe muba temwogerezeganyiza Uganda egenda kwolekera Libya ejja kwolekera Sudani ejja kugenda mu nsi ezifaanana bwe zityo ekyo kirizo bagana singa bannabyabufuzi bagana okwogerezeganya n'onaaliwo yes ne onaaliwo alina okukakkana ate ye yabagambye ne bannabyabufuzi balina okukakkana bannabyabufuzi balina okukakkana tebabeerangawo ne batuula bonna bonna ne bagaa katuwandiikire President Museveni twogere n'abagamba nedda tebakikolangako okitegeera yes bano Besigye abali mukomera ekiyinza okubajja mukomera kwogerezeganya kubanga bino ebiriwo bya bufuzi kirizo obagaana bya bufuzi kisobola okutuuka ku buli munnabyabufuzi naye kati kye kiyinza okubeerawo ng'embeera etabuse okitegeera jjajja avuddewo mu mbeera gy'avuddewo etali nambulukufu kye kiyinza okubeerawo
wanalabye Kayindo tafire ngagamba abo balwa Mirama ba Bright wa Mirama tebanjagala oli oba yali Kano lwa Mirama ono jeno nagamba kiyo wakiwanuka ngenda nange batwala mu kote kugamba batu utafire nga bwagamba bolweta kali enjeru libali mukaya kakati webuze ndi singa jajja kati aganti nze nvuddewo mumbere etali kati sawe nali mukalunaga nkitadde mwe mumanye ekyo speaker parliament yase parliament speed babagenda kukwasaganya nsonga ki oba yabuno obuuma simanyi ebyokulonda bulira kye yayogeddeko bulira mu debate gye babaddeko ku NTV ngagamba nti mukimanyi bulungi ebintu wane okukyuka kigijabba kizibu yensonga lwaki muleta abaka ba parliament namwe mufune kusendeza iPod yes naye okufuna sente za iPod kitaasa kinga ensi esobola okutabanguka enkya namwe ne muta kati saawe eno ne baba mazo balonda tukirabye yonna gye baziba wamba government kye basooka okuwera parliament bazigoba semateeka ena ne bamuwera ekyo tukirabye kubanga tosuubira nti wano wabeerawo ku oba ne mwekalakasa government negwa parliament ogisuubira okutuula eteese ebivuddewo kitegeeza nammwe musobola okufiirwa kye kiri kye nagambye nti mwena mutudde ku lyato libbira naye mwe mulowooza nti muli bulungi okitegeera era Bobi Wine kyajja okukola nga tebamulangiridde kubanga era tebagenda mulangirira kyagenda okukola kugamba nti kakati nfunyeyo abaka bameka nti 27 oba 5 kati gwe rope ogenda kukirwa kukosase otule ku kakiiko ka assurance committee ogenda kutula ku paaka kigwe aderi magera atule ade wali atule sente ze zijje iPod emuwe okitegeera naye nga ekizibu ekinene ekiriwo tekivuddeewo nena abe mbana bawagizi nganda babogeza manyi batya bogeza manyi abo bamuzeyi tova ku main tosobola kubajjawo genda olabe interview ya Saifu tewagiraba genda ogirabe gye yayogera n'olupapula lwa Washington Post ng'agamba nti yebo yakomawo 2010 ng'avudde mu Bungereza okusoma degree eyokusatu PhD agamba taatawe tutereze demokrasi abantu balonda bakulembeze beetaaga nti Gaddafi yakigula nakkiriza bwakituusa mu bano bannabanja bamugamba nti babye twakugamba omwana kumutwala mu bazungu bwe tova ku main wano tewali buzibu naye nga ye mutabani wa Gaddafi yali alengedde yes bamuzeyi tova ku main bamugamba nti tewali mutawaana n'agamba nti naye gavumenti ya kitawe emala okugwa nti yabalabanga ku mitimbagano nga bagamba Gaddafi bye bye bakasolo bannabanja to Gaddafi bye bye ojitegedde nange ensekoze ekyo bano banji wadde omuliro tebabulamu temuba wabudde tebasobola kubulamu kubanga era waliwo abali ku Bobi Wine bamugamba toyina kwogera na Museveni abali ku Besigye bwe bali naye amaanyi tegali asinga embazi yewaate emmiri ate amaanyi amemanye naye abamuzeyi tova ku basajja kuliise yes abamuzeyi tova ku main tebalina mulamwa ate tebasobola kusalirawo President Museveni kuba President Museveni abadde mu byobufuzi emyaka miyitirivu gavumenti zigudde nyingi ng'aziraba gavumenti zibaddewo ng'aziraba but how do you see olaba otya peace emirembe mu Uganda because peace doesn't mean there is peace today it means peace today is available tomorrow and the other days jajja peace emirembe ogiraba otya mu Uganda jajja President Museveni yasobola okutuwa emirembe mu Uganda mu nsi yonna nakye nkunyonyola kitegedde abasoma diplomacy yes nkitegedde abasoma diplomacy ne international relations ensi we batennayita kigezo kya kukwata buyinza nze Nsubuga Hassan nembukwasa Matiya Sekanja peaceful transfer of power ekyo kasita kibanga tekinnabeerawo ensi ebeera ku njegoyego za katabanguko essaawa yonna mubeera ku bya kigozi essaawa yonna kye mubeerako ate nga akatabankako bwe kabeerawo ensi kisobola okugitwalira emyaka n'ebisibo tuzirabye ensi nyingi zaafuuka zi failed state kati yes tulaba zi Somalia zakutuka Sudani tosobola Libya ne bangamba nti mukama nyongeddeyo emyaka 10 subira kulaba Libya eteredde kati kubanga kati abe Tripoli ne Tobruk naludda bali comfortable zintani baga nti eno waffe kati tewacha balina government zaabwe tosobola na kubanyenyi naye ng'ensi yatabanguka kati mubate musobola kutegeera nti obutabanko we bujja kigenda kubakomyawa. So have you answered my question? How do you see peace in Uganda? Emirembe wejiri? Anti nkugambe nti emirembe egiriwo
ja kaseera buseera. Oh, si kye kiri nti weegirire era enkya ne luli. Because kibate kinogeddwa ddagala ekyo kinga peaceful transfer of power. Jajja n'ava mu buyinza n'akwasa omwo. Jajja ne bwasaba ebisanja bibiri kati tekirina kikibajjako. Nga mugenze n'atuukiriza. Yes, n'abaga nti 226 ne 231 mu bimpi. Niwe abagamba nti sigenda kubaga semateeka mulala. Mwe mujja kutereza semateeka wa mwana ajja n'amutereza Moichi abagamba teyagenda. Ira asobola okugenda ajja n'ambaga semateeka omupya ne mutuula ne mutambuza eggwanga ne litambula. Negoloza bali mu government bino babirowoozako byoyogera. Anti we bate babirowoozaako nabo kijja kubagwira. Kubanga bwe kigwa tekigenda kugwira nzenzeka. Yes, tuli ku lyato ffenna tutudde ino Uganda lyato kwe tutudde ffenna. Muina amalala mangi, yes, muina amalala mangi. Ate munaye neewuunya abakulembeze abali wano mu Buganda balina obwa minisita ndala wano mu Buganda be basinga amalala. Anti tebabirabangako. Basinga amalala. Era osanga Aruna Kasolo emmotoka gibikise n'okuzibika namba plate tezirabika. Ninawe namusanze eyo. Nga inayinula batunuza malala babaddewo abantu bana. Aruna Kasolo, Sise Namuju, Farida Nambi mwala wa Kigongo ne Anderson Bulola. Bayinawe nabasanze ku hoteli emuwe babadde. Naye Bulola bwe yandabe yazema president. Bade bagenze kuota. Tubadde tulina omukolo gutwabadde. Kati Bulola bwe yandabye bwe nazze okubabuuzaako nga najja mangu kweganga olaba ye muntu yetalina buzibu ye muntu wa bulijjo. Naye nga bano olaba beemima we bati Kasolo akutunuliranga nga alaba nti ensi yonna agirina muki tayabisuubira agirina era ndowooza ekintu oba tewakisuubira nekikutomera ekigenda nekikutomera. In fact bwe kikutomera bw'otekwata nnyo Katonda ogenda sosobola ogenda nakyo ogenda nga yali president wa yatomera ekintu nakwata obuyinza linnya ndyerabidde nokukakana yatuuka kumpi nanywa omwenge nagwa ku kkubo ono kumpi nagwa eddalu naye nga yali president because ekintu kyamutomera nga takitegedde. So kati abo Bakasolo bannamuju balabanga ensi bakola ki bagimalayo naye ne batamanya nti ensi in fact ensi okutabanguka kiringa kunywa kwa golo. Golo webenywa muzanye dakika 9 musobola baamu golo 2 naye golo enywera mu katikiti. Ogwale nambole South Africa ne Uganda. South Africa tukulembera 3 nga tuinemu golo zanywa speed yao mu dakika ndoza giramo kitinga kuli 3 South Africa negamba ki ngevuddemu. So okutabanguka kwensi butikitiki wakitege yes butikitiki kubanga tukirabye banansi ba Sudan bali bekalakasa batuuka ne okwekalakasa Gaddafi Bashir bajeno bano bamala okumuwamba yoga nti vaaka abantu ne bajaganya ne balowooza kiwedde kumbe gwanga liri mu kukirira matanga. Kati sawe no genda ku butambi tunulira zi TV zali jazira za tunulira abantu basi ba Sudan bali mu kutondoka njala bafa balala batondokera ku ziboda zibaduka. Kati South Sudan ate balabanga ate ine emirembe mingi gye badukira waliwo abanyiga nga twogedde bino naye I think kuba kwetereza tewali buzibu nyiga kuba kwetereza tewali buzibu nyiga kyobola baffe twabagamba nga Buganda First fenga Buganda First ya tuli mu kogerezeganya ne government tugenda kutula nayo twogere nayo kikuru yes kikuru fe tugenda kutula nga Buganda First twakyogera ddera ndi mu njogerezeganya na Anthony Jeno n'abalala bekikwata bako tulabe nga fe nga Buganda First twabagamba nti option yokka ya kwogera na judge option yokka yeyo naye obwogeze mukalu akafaanana kati ne yakikiriza tasobola kunangira yes yakati yakikiriza kati ekikugana okwogera ne president olwokuba onoonya abo n'obufofo nabo bw'osobola okufiirwa oba nawe n'ofiiramu era obufiirwa omwana gw'osomesa mu international school emotoka ebbeeyi gy'ovuga osule w'ebbeeyi bisobola okugiranga mwena kubeera mu kampu yes ngira balina bayitakawo nga ssaawa 6 oba ssaawa 8 twakirabako wano Sheikh Muzata yakyogerako naga nti bajeno baamini abaali ab'amaanyi wano nti yabasanga eyo ku muzikiti Nairobi nga basabiriza bali ku muzikiti basabiriza waliwo nange aji yangamba inako yasanga kayo nga avuga special naye nga kabundo akavugira mu special nga akakadde naye nga be baali ab'amaanyi baali b'amaanyi ng'ensi ekola ki ngebatya n'olwekyo njagala kubategeeza nti fenga Buganda First zenga president wa Buganda First natandika dda okwogerezeganya ne gavumenti n'abo ab'oludda oluvuganya gavumenti ngenda njogerezeganya nabo abasobola okukanya twogere ne gavumenti era mwe gavumenti bw'enaakyuka balala mujja sigala bweru ate mutunenye kyobola nti no boodinga bo basalawo ne bagamba
twagala sigala bweru fenna katugende ekyo katuve mu consolation tuve mu byokwesudia bino ya president waffe ebyo byakwesudia tubiveeko tude ku drawing board yes ekituufu kyekiriwa ebyo byokudda wali ku Serena mu ni mu debate gavumenti yange bwejja ntandikira ku kino ebyo byakwerimba bwezo zikulaga nti democracy ate w'amaanyi nnyo mu Uganda okuyokwesudia okweyita president ebyo byonna mumanye nti ensi mwe mukoledde ebyobugagga mulina okugirwanako kubeera nga tesobola kutabanga okugiwa protection mwe bennyini bwe mutakikola mwe bannabyabufuzi wonna wobadde osinziira byonna byokola tugenda koma wano olwaliro ne Hassan Nsubuga tutandikirawo olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka awangaale baffe